video today from Israel's military claims to show... You tell us your side of the story. Your side of the story. Hamas has underground tunnels and basements, but they sure know how to torture. FM News and You World. Behind every statement, there is a bigger story. Get the bigger and real story. This is Pearl FM. Ekula ly'omuntu wa bulijjo. This is Pearl FM. Ekula ly'omuntu wa bulijjo. Wonna woli webale nnyo okutuuliriza. Kakati omu Iran avudde mu nteeseganya zongezeddwayo naye nga Abayiraani beekyanzeemuko. Mawulire ge tugenda maaso n'okulabika ntuufu nawe n'ataddeko ekula ly'omuntu wa bulijjo akadde kano kennyini gategeezezza. Yesa mawulire akadde kano kennyini bwega tugongedde okutegeeza nti enteeseganya ku nsonga z'eggwanga erya Iran okuba n'ebyokulwanyisa ebikozesa amaanyi aga nuclear, enteeseganya ezo zibadde postponed akadde kano kennyini ziyimiriziddwamuko. Abasajja bagenze maaso n'okuleka nti oba oliawo bayimirizza enteekateeka zonna ezibadde zigenda maaso okusinza ku mawulire. Round namba 4 ey'enteeseganya zino zibadde zisuubiddwa olunaku olw'enkya mu kibuga ekiyitibwa Roma munda mu ggwanga eyitibwa erya Italy. Bagenze maaso n'okuleka nti bazongeddeyo, bagambye nti singa America anaagenda maaso n'okuleka nti alaba engeri gyayongera okwaprochingamu, bagambye nti depending on the US approach tujja kuddamu tuteese.